abasuubuzi abakolera ku nguudo z'ekibuga Jinja bakeeredde mu bulumi obutagambika ab'obuyinza mu kibuga kino bwe basitudde ebimotoka biweetiiye ne basenda obuyumba bwonna obwali bwateekebwa ku makubo mu kibuga kino. Embeera eno ereesewo obunkenke mu kibuga ab'obuyinza nga beetawula ekibuga kyonna okukakasa nti tewali muntu yenna agezaako kulemesa nteekateeka eno. Mu kifo kino obuyumba bwonna obaddewo bumenyeddwa ng'ekifiiseewo ke kapande kano akalaga ky'abazinga Lane. Abasuubuzi bano balumiriza nti kituufu baagambibwa okusengula ebintu byabwe wabula obudde obwabaweebwa nti bubadde butono ddala okufunawo okulaga. Kyatuguddeko bwe batwala ya wiiki emu kube nga tujjawo obuyumba tonnategeera wa woolaga bintu byakweyiya buli omu wabula bo baagambye nti sale yakusaana. Abaza yakayire bo bandibaire nga batuwamuku omwezi bwe tubitangamuuku. Aye sawa dino embeera gye tulimu nzibu. Tubaye tweyiza kuno ku nguudo, abamu tulina buyumba bwa chapati, abamu tulina saalu, nenga ko tweyiza. Kubanga mazima gennyini mu gavumenti tukiriza tekyali mirimu gijjawo kitumala ffe ng'abavubuka. Bano balumiriza nti gavumenti ebalaze obukyayi obutagambika nti era n'ebikwekweto bino enkola gye bikoleddwamu egenda kuzaala obumenyi bw'amateeka mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Tuli mu looni amabanja gatuli bubi. Tuli mu bweraliikirivu n'ababbi bagenda kusaana ababbi bagenda kusukiramu abantu abadde bakola omulimu obutonotono obubabeezaawo bagenda kuggwera mu bubbi. Ssente za PDM tujja kusasula n'eki? Ssente za PDM tujja kusasula n'eki? Nina ennyumba yange oyo omupangisa nsobola mugobera munaku bbiri. Nina omuwa emyaka 3 n'obwaba nga tansasula n'avaamu naye nze ennaku bbiri. Omwogezi wa Jinja City Council Rajab Kityo agamba nti obudde obwaweebwa abantu bano bubadde bumala bulungi era bangi ku bo baali basengula dde ebintu byabwe ng'abo abeesigiriza be balugendeddemu. Ogende Walukuba, bw'ogenda Mafubira, bw'ogenda Namulesa, bw'ogenda ebitundu ebisinga Bugembe, bonna abantu bagenze bajjawo ebintu byabwe nga tewali kwegamba na force yonna gye tukozesezza. Ategeezezza nti abantu bano babalambise bulungi we balina okuteeka obuyumba bwabwe. Tubawadde areas webateekwa okukolera operations zaabwe kye tuyita building line. Toteekwa kuteeka bizinensi yo kusukka wantu wano. Ne Masindi ab'obuyinza mu munisipaali eno nabo basaanyizzaawo obuyumba bwonna obadde bwazimbibwa ku makubo n'abasuubuzi abadde batera okwala ebintu byabwe ku mabbali w'amakubo ne balabulwa obutakiddamu. Bino byonna obwedda bigenda mu maaso nga poliisi eri bulindaala okuŋŋanga omuntu yenna agezaako okwekiika mu mulimu guno. Abasuubuzi bakukkulumye olw'ekikolwa kino. Mwagala tuliyewa, mwagala laitisi, mwagala lezedi, mwagala emisolo mingi, reti mungi mwagala tuliyewa. Mwagala tulakasasiro wunula, bere chikuba bwe kifanana. Ilala bwe kitoka mwagala emyala tujetemera, twesonda sente ne twetemera emyala. Ifefe nyini, laitisi sente ze mutwala muzikola muti. Daniel Kasala, Town Clerk owa munisipali ya Masindi alumiriza nti kino bakikoze okutereza ekibuga n'okwegobako omujjuzo gw'abantu abadduka mu byalo ne beesiba mu bibuga okukkakkana nga batandise okwekkuutiriza ku mabbali g'ekkubo. So we have to remove business from the streets. We want to get organized. We have been disorganized. A person is cutting a puta here, the other one is selling clothes. Abasuubuzi abagobeddwa ku makubo baweereddwa amagezi okugenda mu butale obwateekebwawo mu mateeka ng'akakisala, kasigwa, kijura n'obulala bafunemu emidaala. And we have spaces in Machende. We have Kirasa Market, we have Kasigwa Market, we have Kijura and the neighboring areas. And we have given people ample time. We have talked to them, we have gone to radio, we have explained. And we have told them to get to those other spaces. Agamba nti kino bakikoze nga beetegekera enteekateeka y'eggwanga lyonna emanyiddwa nga Uganda Cities and Municipalities Infrastructure Development Project ng'erimu okuzimba enguudo mu bibuga n'okutegeka abantu we bakolera emirimu gy'obusuubuzi n'asaba abantu okugondera enteekateeka eno. So for our security we have involved the police and the army.
But we want the people to understand us that this is something that is trying to put our country in order. Bano balumiriza nti si bakuwummula okutuusa nga bamaze okutereza ekibuga kino. Bantu kulaba abasajja bayuba